Ndoza timu yange mugirabe etudde butereevu kabiriiti negatiddwako muganda wange Seruga Matovu. Yogera ekizibu kyo otugambe kikyoyagala kikolebwe. Abatasobola kwogera mwenna bano bagenda kuba nammwe tulina clinic namba. Temuyinza kwogera ku TV mwenna. Ne bagenda kuba weebali. Ekizibu kyo kimugambe akuwe eddagala n'ekikolo. Oleke kyogerako bwogezi awo wabi. Akutte omuzindaalo ssebo. Erinnya lyo gy'ovudde ekizibu kyo oyagala bwenkanya butya. Erinnya lyange Zebuka Festo. Viridde mu disitulikiti y'e Masaka municipality Gombolola Kimanya Kyabakuza. Gombolola Kimanya Kyabakuza ekyalo Kasijjagiro okuliraana enkambi y'e Masaka. Essebo. Obuzibu bwange kibanja kya famire. Otyo? Nze waffe yafa mu mwaka gw'2022 omwezi ogw'ekkumi. Waba wayise emyaka 12 nga wajjayo omugagga asibuka wano mu Kampala bamuyita Steven Yiga afubutukayo n'ekyapa atandika otugobaganya tetubiyita ebyokubalaata bamuzeeyi yafa talina gwatulaze tiyaleka ddaame teyaleka kiraamo tiyaleka kiraamu naye muli ku kibanja temuli ku ttaka tetuli ku ttaka kati omugagga Yiga ajja n'ekyapa oluvannyuma lw'emyaka 12 nga muzeeyi afudde tubiyita ebyokubalaata kumbe ettaka sava liri municipality ekemu ne kwota yali emu n'ekitundu muzeeyi n'atundako kwota n'alekawo emu kwota omugagga atandika otugubaganya twekubiddeko enduulu kwero sisiri ku poliisi nga waliwo obugambibwa obufojjalefojjale okuva mu booluganda nga bye babufojinga butwaliddwa ku poliisi butunuddwamu omugagga abuze aganye okujja yagenda mu maaso n'okutandika otutulugunya mu mpola mpola nga talabika twamala emyaka nga tetumulaba okutuusa lwe yavaayo n'ajja muganda waffe yali abeera ewaka n'amukwata n'amusiba zaali ssaawa nga 6 ez'emisana n'amukwata n'amuteeka mukundi mukomera abapoliisi nga bamuwerekedde n'emmundu bamutwala ne bamusiba bwe bamala omusiba guleda zajjirawo ne bankubira essimu ne baŋŋamba guleda zigenda mu maaso n'okusenda. Nsaba onsonyiwe olugendo silwaddumalayo lwonna kati kyekigenda mu maaso kati ekigenda mu maaso bwe bamukwata ne bamutwala mu kkooti bamutwala naye mukusooka basooka ne bagaana omutwala. Njagala kubuuza babagobye ku ttaka baatugobawo mwavaawo kati twavaawo mwawaaba ye yatuwaabira kati mmwe muwooza ate omusango gw'okusaalimbira ku ttaka ffe twali tuwooza omusango gw'okusaalimbira ku ttaka kubanga yakwata muto wange n'amutwala ne bamuvunaana omusango gwa malicious damage. Ye yayonoonye ebintu ate ne bavunaana muto wange ogwa malicious damage ne bamukwata ne bamutwala ngenda omulondoolako okumusiba nga ali eno ku kyalo yeewaana musibye n'ebisumuzo n'embisulawa mu nnyanja nga simanyi kiki kyekitegeeza. Ekyo kyekitegeeza kwe kutwala mu kkooti ne bakuyisaayoko ne batakuteeka mu dayale ya kkooti n'oyolekera prison gy'oli eri weebase naali eno yeewaana mu dayale ya prison yagundi ya kkooti toliimu ngenda omulondoola olunaku alwogera mukamwa mu dayale ya kkooti teruliimu nkirondoolako ekyo kyonna kati kiraaka ali mu lukwe n'omugagga ne poliisi kuba poliisi olwedde yali eziza omusango gw'okutwala guleda neekola ki neesenda nga bagiraze ekyapa ekifo jinge kiri mu Gombolola ndala tuli mu Gombolola ndala n'alaga asongawo obusonzi nti awo bwe nagula nkuwulira naye tunoonya bwenkanya mu mateeka ebyo byonna kati bye bakwogerako ebyo byaffe bya mawulire kirabika gwe n'alya ssente bajja kubuuza mu kkooti oba wamulaba nga azirya. Kyembuuza kati kyekigenda mu maaso ani ali ku kibanja? Omugagga baazimbawo ddakalina kati oyagala bwenkanya butya? Ngezezzaako buli wamu obwenkanya bwenjagala ssaawa ya leero kufuna muntu asobola okuwolereza ettaka ne bwabanga si wa bwereere okutambula kwentambudde enkooye kubanga kati ndi wa mugemererwe gyendi naye fayiro nazo zituulwako tezitambula eri ebizimbe bigenda mu maaso. Njagala omuntu asobola okuwoza ettaka oba tusobola odigabanamu wakati tulikole ki muligabane kuba nagezaako n'okugoba leeta z'oba administration nazo zaatuula zaagaana
buli kimu kikubeerako n'otambula buli ofiisi tezikola n'ogenda wa RDC gy'osanga bakukasuka n'ogenda wa DPC yakolagana n'omugagga kyembuuza abakulu abo lwaki ofiisi za gavumenti tezikola. Njagala tukome awo abakulu abali wano ensonga mugiwulidde nja twogere ne Nurdin Ntege oba ali awo akutege ku meeza kati eriko abakwatibwako eby'ettaka ebyo eby'amateeka oyogere nabo kati omanye yekiggwera kubanga awo kati ekizimbe kyagenzeewo dda birimu obuzibu bungi nnyo bwensaba akwatibwa ku nsonga eno ali wano akikoleko. Webale nnyo tuula bakulaba bannange betukola. Mbasaba bannange neetonda nti tetusobola kwogera story yonna buli story ekola programu namba ate ffena tuzze ku mugga kunaabako waakiri akalimiro ekiranda kinaddako oluvannyuma. Sebo amanyago n'ekizibu. Sebo amanya gange nze Fred Kamuliga Saalongo nga ndi mutuuze w'Okalerwe Sebo nga ensonga enkulu we bwanendeese Sserugga Matovu y'ensonga ya kojja waffe bamuyita Solomon Kajubi. Solomon Kajubi atufuukidde Solomon Kajubi. Kajubi we batundanga enku Kalerwe. Yoyo yennyini Sebo kuba ne maama we Sebo we yabeeranga. Kati Sebo omwami oyo baamuwa jjajja waffe yajja Kalerwe mu 1972 maama waffe n'amuwaako ekitundu naye n'ajja mu 78 naye n'amuwaako ekitundu. Kati essaawa eno olw'okuba nti maama waffe yakafa afudde mu 2016 essaawa eno atugamba ekisanja ekyaffe kiweddeko naye nga mu butuufu maama waffe baamuwa mu bulambulukufu ne bamukolera ne transfer letters ne badministrator weebali nga y'omukyala Ruth Namusi, Ibrahim Kitenda, Nakalanzi Justin, Mukasa ne Bwana Levi Lyombya. Kati abo bakoze omulimu gwa kasoobo nnyo lwa nsonga nti omu bw'asayininga ababiri nga bagaana ababiri basayininga ng'omu agaana naye nga twagenda okukyetoolwa n'okukirambika ng'omwami Kajubi buli mwami Kitenda bw'akyala n'ajja mu katale nga bbuutu yejjula olw'okuba nti wali wewasibuka kasooli wewasibuka lumonde wewasibuka ki kati addayo musanyufu n'agamba sijja kuteera ku baana bannamisango ki mukono kufuna kyabwe. Kati Sebo kye tubadde tusaba ne bannamateeka bonna nga weebali batuyambe oba basobola okulaba ba administrator bano batuteere ku mikono gyaffe ku transfers letters zaffe n'ekyapa kyaffe tukifune mu bwenkanya. Ffe kyetunoonya kyokka tetulina kyetunoonya kuba ye yafuna kinene okusinga maama waffe naye tetulina kyetwagala kirala. Ffe twagala decimal zaffe 63 zetwagala zokka tetulina kyetubaagaza kirala. Sebo n'asanyuka mwagala muntu abagatta ku office ya administrator general. Ba administrator weebali naye omu bw'ateekako omulala tateekako. Awalirize ba administrator abo okujja bateeka omukono. Amiina Sebo. Bakuwulidde. Tweyanza nnyo. Amiina Sebo. Abo ttaka lye boogerako li mu katale wakati Kalerwe ndimanyi.